Lwaki gwe agenze bweru w'eggwanga osaana okuba ne address oba omuntu yenna gwe bakutrackingirako? Lwaki gwe omukozi migrant worker agenze bweru w'eggwanga osaana okuba ne sense of belonging? UN etukubiriza ng'abakozi okwekuma obumu mu association, okwekuma mu communities zaffe okusobola okuba nga bwe tuba n'ebitusoomooza twebuulirira n'okwerwanirira. Lwaki osaanidde okubaako n'oyo akutwala gwe bayita recruiter kubanga bagenda kutrackingirayo nga address yo? Olwo nno ebigwa bitalaze bwe bijja osobole okuba nga wabaawo engassi eno gye tulwanira ng'abakozi ekuweebwe mu bargaining power gye tulina, tusinziira awo okumanya nti wano ono we yayita era aba ayina ebikukwatako. Kirungi obeere ng'olina address osobole okwewala emiteeru egibaawo nga watoloka oba nga toyina gw'ovunaana, awo nno omulambo gwo ne gumenya abantu bo n'ebirala bingi ebijjirako by'oyinza okusubwa. Bannyinaze ne baganda bange mmwe abeetwala ebweru, nga weetwala ebweru weepangidde ebintu byo ne agenti, naawe atwaliddwa n'otoloka yonna gye bakututte. Muganda wange, njagala okukutegeeza obulabe bungi obuli mu kwetwala ebweru. Almost obulabe obuli mu kubanga omuntu abeera ebweru w'eggwanga ng'aliyo bw'omu bwannamunigina oba ng'atuuse ebweru n'atoloka, bwe bulabe bwe bumu obuli mu muntu okwetwala ebweru. Nti ekiseera kituuka eky'okufa oba ng'ofunye okusomoozebwa olwadde, ofunye embeera yonna ey'ebigwa bitalaze, nga mu butuufu olina kuyimirira bw'omu, tolina insurance covers, oluusi ebintu bingi bosi wakubuzaabuza. Otuuka ekiseera nga n'omulambo ogwo gwennyini famire ye erina kugusondera okuguzza ku lw'okuba watoloka mu kiyumba, ku lw'okuba wasalawo weetwale nga ne agenti amasimu yagajjako. Weewala okufuuka kyetwala ebweru. Funa kampani ku obubaka buno bugende eri bannyinaffe abatolosi oba abatoloka ku mulimo. Kirungi okwetaasa ng'osoomoozeddwa, naye ng'Abaganda bwe bagamba nti tosobola kugumaza mbiro. Ate era bw'obanga onooba omuwanguzi si kirungi kudduka. Omutiitizi yenna abonyaabonya abantu be. Tosobola kuba muwanguzi nga tokkiriza kuba naku challengingibwa oba n'okubaawo challenges. Challenges mu bulamu zitufuula abantu. Naye gwe olwaleero mwannyinaze adduse, buli wodduka weeteeka mu matigga nti otuuka ekiseera nti ne bw'oba ofudde ng'ovudde mu mikono gya caretaker ne yakuyingiza mu nsi eyo oba Saudi oba wa, n'otuuka okufa n'oba nga avunaanyizibwa okuyambako ate takyavunaanyizibwa wabula oli wekka. Abannaffe bangi bafudde mu nfa bw'etyo ne basigala nga famire zimenyeka n'emirambo gyabwe. Weegendere. Okutoloka ku mulimu kibuza obujulizi. Gwe wenna omukozi akolera mu mawanga g'Abawarabu, ng'okimanyi wasayininga n'ogamba nti mpaddeyo eddembe lyange mu kafara system, nyina kanvunaanyizibwa annyingiriza ku kigambo kafara, n'akuyingiza nga kafiiru, olwo nno n'akuteekako kufulu oba n'asibawo n'aggalawo. Kufulu oyo ebaako ekisumuluzo kye bayita exit visa. Bw'amala okuyingiza n'otoloka, buli bw'otoloka oba okwozinza ebintu bingi ebigenda okujja oluvannyuma ate bidde ku ggwe, nti oluvannyuma ng'ofunye obuzibu wabweru eyo bingi bigenda vunaanyizibwa ku ggwe, nga n'ono eyakutwala akwegaana, akyasobola okukwayiriza obubbi n'ebirala bingi. Bangi mumalidde mu makomera, abalala muyise mu deportation okudda eka. Kyabulabe okutoloka. Beera wa buvunaanyizibwa. Bw'obanga oli eyo, oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi, wakubako ku kyeyo oba tokikubangako, oyagala gendako bweru wa ggwanga, naye nga onoonyeza kampuni entuufu zikubuze bakufezeefeze, jangu kujja Isima nja kukuyamba. Ogezi oyagala genda Saudi Arabia, oyagala genda Dubai, Qatar, Bahrain, Canada, jangu ku ofiisi zaffe Kawempe ku buli mulimu gwonna gw'oyagala: maids, drivers, kata, security guard, cleaning, Dubai, gwonna oyagala biyumba by'abazungu, oyagala okufuna ka off ekiyumba awulira kikukyesi oyagala kukyusaamu, jangu omusaala musava ddala naye ng'ate otaddemu kitono. Namba yange y'essimu 0751 784 385. Ali Uganda kuba ali ebweru w'eggwanga just WhatsApp. Interviews zigenda mu maaso ku buli mulimu gwonna gw'oba oyagadde
tambula n'omuntu ajja okubeererawo, tambula n'omuntu alina address, tambula n'omuntu amanyikiddwa. Nga bw'onaaba ofunye obuzibu bwonna tajja kubbulookinga kubanga tuyambye bangi ate bangi abatulikomendinga naye tuba tetwakutwala. So mutukozese ku ground nga tukyaliwo, twakowa amaziga g'abantu bakyona amaziga g'abannayuganda sigadde emikojja Yesu. Tusangibwa Kawempe ku 5.